okusika omuguwa ku mpaka za Boxing Champions League ezitegekebwa ekibiina ki Uganda Boxing Federation kweyongedde ng'ebula essaawa mbale empaka zino ziggyibweko akawuwo olunaku lw'enkya mu kisaawe e Lugogo. Abategesi b'empaka z'ebikonde by'ensimbi nga bali wamu n'ekibiina ekibagatta ki Uganda Professional Boxing Commission oba kiyite UPBC bakombye kwerinma nti empaka zino tezigenda kubeerayo olwaki bagamba nti zitegekebwa mu bumenyi bw'amateeka. Matchmaking twagala omusawo twagala okumanya babokisa bameka mubasasula sente meka ebyo byonna ne fight contract tubiteekayo mu UPBC nga fight enabaawo. Essaawa zino Top Boy etaddewo fight e Lugogo ze bayise Champions League byonna tubisoma mu mawulire naye UPBC egamba nti no tenaba bisanctioninga. Nze nga president wa Uganda Professional Boxing Commission yokka etwala boxing profession mu Uganda tetukikiriza era tekijja kubeerawo. Bano era balangidde abategesi b'empaka zino omulugobe n'okweyagaliza bokka abayita mu ndagaano ze bawaliriza abagenda okwetaba mu mpaka zino okussaako omukono. Contract ze tuwulira ezisayiningibwa zibeera mu Professional Boxing Commission era abapulo be bazisayininga kuba naffe eno bazisayininga ne tuziweerezeeyo ne tukkaanya essente ze tukkaanyizaako mu mitendera gyaffe. Size kulwana muntu yenna si enkola y'ohuru kyenjagala okulaba beneficiaries be babokisa bennyini era nja kwebaza sekwebaza baboxers abavuddeyo bugalo bakoze mulimu gwa ttendo nnyo kulaba balwanira professional yaabwe. Boxing kati mulimu tekyali mutugenda kuzannya, no, it's a profession. Batisiza nti singa empaka zino zigenda mu maaso olunaku lw'enkya bakutwala abategesi baazo mu mbuga z'amateeka. National Council twagala etunnyonnyole wejja obuyinza okuleka batabani baayo aba federation okuvuluga n'okusayiningisa ki babokisa endagaano kubanga buli kintu kyonna UBF kyekola eri answerable ku National Council. Kati ffe National Council yeetulinde katujja kusinkana mu kooti ejjawo ku bitunnyonnyola etutangaaze ne UPBC kuba tetujja kuleka vulugu ono. Ebikonde bya Uganda mujja kulaba ng'era byongedde okuvuluga. Abategesi olunaku lwajjo bategeezezza nti empaka zino zitegekebwa wansi w'amateeka ga AIBA, ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde by'amawanga mu nsi yonna. Lwaki abantu bakifudde kigazi nnyo ne bakiwaawaaza okusinga bwe kirina okuba because federation erina obuyinza okuteekateeka empaka ate n'okuteekateeka amateeka kwe zinaatambulira. So yatali happy n'amateeka ago aba asobola okulindako n'akola ekirala. So nze ndabira ddala nti tewali nsonga ku lwaki abantu balina ogifuula ensonga nnene nnyo. Abazannyi 20 be basuubirwa okusookawo mu nsiiko olunaku lw'enkya olw'empaka zizannyibwenga buli lwa mukaaga okutuusa Desemba w'omwaka ogujja. Sam Mpoza, NTV.